Omusajja w'enkudi ate teyajjuza Elo Beach, abantu abamu ne batuuka n'okugwa mu mazzi, ennyonyi n'ejjula ey'oku Elo Beach ku stage wonna wonna abantu nga bajjudde. Omwana mulenzi Lil Pazzo after long time ng'atembeeya enkudi yamaze n'akikola, Mukama Katonda n'amujjukira mu Namasaka. Enkudi agifunyemu bingi. Ekisooka enkudi yasooka n'emufuula hit oba n'emukomyawo mu bantu, kye kyasookera ddala. Enkudi n'agigulamu emmotoka bbiri bweddu. Enkudi n'agifunamu Irene Ntale, enkudi agikozeemu festival. Luyimba lumu weeruti naye alukozeemu ebintu byonna byonna bye yalowoozezza nti omuyimbi anasooka mala kuyimbira bbanga ddene, kubanga ayimbidde ebbanga ddene ebintu ebyo nga tabifunye. Kyokka mu luyimba lumu n'asobola okubeera ng'afunamu ebintu byonna byonna bye wandilowoozezza nti neera yandibadde yabifuna dda. Okusinza ku bantu abaatendinze enkudi festival g'amazima babadde bangi, neera ate nekitandika okuleetawo ensasagge wakati w'abantu abakritisayizinga Lil Pazzo Lunabe ng'ategese enkudi festival, bw'ate byayimba bya kisiru, abaana abo bawemula. Lwaki bayimba ebyokuwemula? Mwana wattu baana bagenze ne baleeta gundi ya ani ono Cheza for Yesu Gabi Ntate, ne bagamba omukyalo yategeka konsati ye, abantu bagenda, sijja gamba tebagenda, abantu bagenda naye baali bamuswabaswaba, baali batonotono mukko. Kyokka ate Lil Pazzo ayimba ebyekisiru, kijjukiro oli ayimba bya Katonda. Lil Pazzo ayimba ebyekisiru, abantu bajjudde. Kati n'ogamba ddala kituufu bannayuganda mwagala ki? Okusinzira nti oli ayimba ebya Katonda kyokka temwagala genda yategese konsati ye, temugenzeeyo. Ono gwe mugamba mbu ayimba ebyekisiru mugenzeeyo mujjuza. Lwabita omutujju naye ategese, kyemmanyi mugenda kujjuza. Abantu bonna bonna abasinga be mulowooza mubayimba bya kisiru ate mulaze mwagala bannange, mwagala Uganda Katonda gikumeko omuliro bantu embeera mwayagadde enkudi ate sineza Mukama Katonda mutandika okubeera nga muzaagana. Naye nga Lil Pazzo teyabadde ssanyu gyerere ye ne Irene Ntale ku stage kwegamba ng'alabira ddala kyeyayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Ngenda sigala nkuwa updates go kyonna okola subscribing and notification bell, ebisigadde obitulekere.